ya endayeri eti omwaka gutambulidde kuti omwaka guntambulidde bulungi nnyo si complaining kubiddemu ennyimba ez'amaanyi era ndi musanyufu njogera enyangu mu side ya music ogwetisse olina bwogamba nti ono ansinzeeko neddirwa esaagwetikka ebbanga lyonna buli mwaka nze ngwetikka ng'omuyimbi nkyebaliza Katonda n'abawagizi bange. Buli mwaka bakola countdowns okubiddemu ofulumizizaamu album kati gosubira ku omwaka ennyimba zo ku countdown olinako nga mmeka anti kati countdown zibeera ndowooza era buli omu abeera n'endowooza ye kati ojja kusanga nga countdown yoono si yeyoono nange oluusi nsobola okunsanga nina countdown yange naye waliwo ebintu nga byo byeyogerera nga kati gwe sifuddeyo bwolimba lwange oluteeka ku namba 2 oba mmeka naye ennyimba ez'amaanyi ziba z'amaanyi era zeeyogerera so ennyimba zange mu countdown mweziri n'ennyimba nga kumpi buli luyimba lwenkoze lugeze mu countdown. Kweyo countdown yo y'ennyimba 10 nga nezo zitaddemu omwaka guno esinze nja kukwata nteeke bwe paba oluyimba lw'omwaka 2023 omwaka guno gubaddemu Ciao Ciao namba 2 namba 3 lujja kubeera bali kwepiica Gravity namba 4 kuliko balipira boda namba 5 Bailando namba 6 Pate Alien Skin namba 7 Inka wabadde n'obuyimba hivyo kaimba chakalala okana kaimba kola I'm gonna celebrate like Christmas That's right. Believe. Ezo meka simu nana kumwenda namba 9 ani omulala badde n'obuyimba awo zezo countdown yo koma kunyimba 8 twogera mu emboozi nyingi zitambudde omwaka guno industry ogirabye otya mu bigambo by'amawulire that's gossip ogirabye otya sagala kulimba industry sijinaako nnyo comment mu side y'amawulire kuba siri muntu wa mawulire mulungi mwena mukimanyi naye industry gitunulira nnyo ku side ya music mawulire bigenda maaso byonna byonna mu mawulire sibimanyiiko nnyo so sijja bikomentingako nnyo nina olina okuba ku byobadde owulira nogamba naye nemboozi nga mboozi wogiŋŋamba nsobola gitegeera kati twalinamu emboozi eyiyo ne novayo n'omugamba okukola naye oluyimba wayamba muyambi tonsalako bigambo ekyo twakyogerako luli eri nti jasikale mboozi nti nafu grenade muwaddemu yali nsikiri ne palaso ogikomentinga pozi pozi yali etya Palaso yakuba alien namutapinga ku masanyalaze ngamusaba respect atambulirako namuteekako ne concert kunaku namwa ku masanyalaze alien skin gatambulirako kati naye gatandise ogabirako bagulunedi namutapinga ku masanyalaze gatambulirako emboozi eyo ndowooza kirungi fenafena abayimbi okuwangana respect maybe it shouldn't have been like that naye ndowooza Palaso yavaayo neyeetonda bombi bayimbi bakabi bayimbi balungi naye amasanyalaze go ge galiwo alien skin gatambulira alien skin nabo nagamba kati ajjidde yakyaddi
mugenda kunsesa mu kamera zino bannaye si kirungi kuba bayinza olowooza ati ensonga y'amasanyalaze yo bangi nafuya bangi amasanyalaze sigategeera nze sagala balimba Grenade si mukwano gwo sikyaliwanga saakinaako buzibu wandibadde omubuuza kiyakimye wa alien oba akyalinga we yali sawa kulimba tekirina nyo ekinkwatirako bw'atyo naye Nadi Mayinja wamulabye yagenzeeyo n'afuna amasanyalaze yavaayo nenamukwayo ekyabantu ogamba nti no alensikina alina amasanyalaze gogalaba alina amasanyalaze akola mu meme mwena 3 phase wakwatako toddangu ese kwagala tegokya ebintu bati kyandibadde kituufu okuba nti omuyimbi yeekwata ku muyimbi munne nti alina amasanyalaze ng'ate bonna bayimbi kituufu omuyimbi wobanga tolinaawo nnyo osobola okwekwata naye buli muyimbi ndowooza wetuba nga tukyogera mu perspective we amasanyalaze buli muyimbi alina amasanyalaze ge so tugambe nti Grenade wamu ne Ronald Mayinja tebayinaawo ensonga lwaki banoonya amasanyalaze maybe balina interest zaabwe interesting ki bazotalina ngaoli muyimbi anti kati abayimbi tulimu ebika twawukana mulimu abayimbi n'abayimbi mulimu abayimbi ennyo n'abayimbi-yimbimu gogwawo nze ndi muyimbi nnyo ddala Grenade agwawo sakala kumukomentingako naye kati gweosobola okunoonyawo omuteeka so okufunawo omuteeka mulimu abayimbi ennyo n'abayimbi bayimbi mu Uganda ani muyimbi ani muyimbi tugende mpola ogamba abayimbi bano abali ennyo mu bayimbi-yimbimu nga twogedde ku nsonga y'amasanyalaze bangi nnyo bagamba nti no bw'obeera ogenda kukola ekivulu nawe otapingako ku masanyalaze ga pulezidenti wammwe Bobi Wine kituufu era omwogerako ng'oli kumpi kukola kivulu nze nga kwenkunyonyodde ebyendongo tugambe buli muyimbi alina amasanyalaze ge nze nina amasanyalaze gange kyokola wemba nteekayo show yange siteekamu muntu mulala yenna it's my concert, it's my show oli yenna waba yagadde okubeera part of my show well and good ne bwabeera taginyezeeko kuba nze show nteekayo yange abakulipira ne bagamba nti nno omwogerako nga ogenda kukola ekivulu obagamba kagambo ki basala bigambo byabwe tebalina byakukola mukwano gwo kuva dda oba naawe okozesa opportunity eyo sagala kulimba nze mwagala bwagazi ng'omuntu ani yenna si mukwano gwange nnyo nti notwogerezeganya nnyo nze ne pulezidenti but mwagala bwagazi ng'omuntu era sagala mwogereko waneeno mugambe nti era namwogeddeko because nina ekivulu so eyo tuveeyo Tubalijja mu mboozi ezibadde zitambula omwaka tubaddemu yonsubira wali involved era twakubuuza nako eya bato naye badde muguno omwaka bato kibuzo ki ekiriwo ku bato badde manyi bato yagwa tuli kuya enders bato yaggwa netambula bulungi nga bwe mwagiraba ya era omuwanguzi nemumulaba Shiba yawangula bulungi abantu bagamba yagwa era nakati ani yagwa Shiba okyogedde ng'okozeemu bubi tebakugobe ku mulimu Shiba yakola atya nti bato teyamuleka kyekimu kati Shiba waba yagwa gwe wayimba bwe paba nedda taata yayimba naawe yayimba nange bwe paba kati yaba yagwa eno bato yali district ate omuntu awangudde ate agwa atya soko nnyonyola amwawo omuntu kati amaze okuba oli nate n'amala n'agwa Shiba omuwagira because mubeera mwena mu federation Shiba kyaliwo oba oli tomwagala bwagazi nze siri muwagizi ndi muyimbi Shiba muyimbi munnange so siri wanene okumwogerako nga muwagizi mwogerako nga muyimbi munnange kyali wange ate wakabi mazima oli yesu muyimbi munno ani sindi naye muyimbi munnange naye bamuwangula ge mazima ki ekyamuwanguza
kiki ekyawanguza Sindi ekyamuwanguza saagala kyogerako nnyo kuba nze siri kritiki wa bato yaabwe naye nze amazima nga amanyi nga nze omuntu opiniyoni yange kikifuula shiba okuba olowakali ku Sindi shiba bingi twalituweyo bibiri kale wabisatu saagala ateyedabike nga agenda okunafuya Sindi gye muntwala nze mbadde nkifudde kyangu nnyo nti Arsenal emumanyi 0 yazina nnyo n'asinga Sindi oba yayimba nnyo n'asinga Sindi buli kimu yakimusinga yamusinga endabika n'amusinga ennyimba n'amusinga performance Sindi nomwagala nnyo muyimbi wa kabi nnyo 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 ate eddoboozi bino si bya ddoboozi ebintu by'okuyimba mubitwala bubi kati nze nyimba ddoboozi ebintu by'okuyimba is art that's why batuyita bayimbi artists tekiri kwani asinga okuyimba eddoboozi eddungi Fresh Gang eri kukikati Fresh Gang erina ekivulo ennaku z'omwezi nga 26 January Rugogo abayimbi ki abalimu oba olimu gwe weka wasigalamu weka nga Chameleone we yasigala mu Lirandi eka erebeera gundi erebeera gangu newembeera nga nze muyimbi nze kaali mutomanya eyinza okuba nga mu maaso ejja kufuuka ekizibu mujja kuvaamu Fik Fameica omulala mu maaso so abayimbi ba Uganda obutasitula bayimbi bato giba mitima mibi oba butaagaliza naye bayimbi beesitule fani yatusitule abayimbi beesitule kubanga nze nakera ku makya nga njagala okuyimba saa balimba naye siteri yansitulako kati sagala mentality egende mu bayimbi mbuno waliwo walina okubaawo akusitula muyimbi munaakusitula however bw'abanga asobodde okusitula kirungi naye buli muyimbi ali eyo weesituleyo tolinda kusitula abamu tebeesobola naye ate namwe mubeesobola kati olaba tebeesobola lwaki bajja mu ntalo lwaki ajja mu lutalo nga teweesobola linda time nga weesobola eno indasitule omwaka guno ebaddemu obujogozi bungi naye ate gwe nenkulaba wakati w'abayimbi ababiri nga tebakwatagana naye nga gwe bombi nenkulabako n'omu nga mulya Rolex ku kkubo nenkulaba n'omulala mukoze ennyimba ne Spice ne Shiba bw'obagatta otya ababiri n'obeerawo mu makkati ng'ate bo beebi Spice ne Shiba tebakolagana era ne wana mukola nasozi Shiba yagana ne woba ofasizikolera wa Spice n'agenda ku Africa anti ze sikola mpalaniraako nze siwalanirako era mba mwina olutalo lwammwe sibibeeramu eyo noba kyali wange nono nga kyali wange wekikoma tebakulaba nga azunza ebigambo nobijja nobitwala eri ate sitambuza bigambo era singa nali watambuza ebigambo singa mbeera muno mu kamera ngamba gundi yagambye bwati naye sitambuza bigambo bino bikomeno kuba mwina ntalo zammwe zinkwatako bayogerako nongoli naye ng'okirekawo bikomaawo mikwano gyange n'olutalo lwabwe mwe muluŋŋambye ze mbadde sina nti tebakolagana era eddala nkubuulire kitegeeza byosirikidde bingi bibeeyogerako byosirikidde bingi bibeeyogerako tebeeyogerako ati sikola mpalaniraako katosaako ntuzaawo notandika kuŋŋamba ate kuoli bw'omanyi nti mukwano kwange toli yabika omutima yina ebigambo byoterese ate bitankwatako olowooza mbiwa nnyo obudde era ne birekaawo ebitankwatako sibiwa nnyo obudde so naye tuba tubituddeko awo ne tubyogerako bikomaawo ebisobola okunja by'omutima bye binkwatako so byempa nnyo obudde bye bintu ebingasa ebintu ng'ebyentalo ezitali zange ebitwala energy yange tubadde twogera ku mboozi ezitambudde nezijjukirayo emboozi ya Shira Gashumba Rickman ne Grenade yo ogyogerako ki ani Shira Gashumba Rickman ne Grenade ogyogerako ki webaali beefumita ebisi naawe mu makkati awo wajjamu bagamba bagamba Grenade olemerako ye nga Fiki yamala n'akita nga nemerako muno Grenade yalemerako Shira naye wamala n'okita n'ogamba Rickman amutudde mwana ensonga zaabo
saagala ziyingiramu nnyo nazo lwa nsonga simanyi mwana ze simanyi kigenda nnyo mu maaso bulamu bw'abantu simanyi nfanye ku bintu ebinkwatako kati ensonga za wikimaani shira ate oli yafumisa oli ekiso mbiraba bulabi bwe nti nenziba amaaso entunula eri kiki toli ku social media kwendi bagamba mbogo okuvaayo okubanga atakinga grenade wali ogezaako kugwa ku saidi ya I didn't attack grenade in any way omugaja oluyimba samu attackinga yate oluyimba lwetwakola nga taŋŋambye eko sikwataakinga oluyimba lwali lwani ku mwemi oluyimba lwali luyimba lwe naye nalimu so nange nina abayimbi benkoze nabo mbangenda okuta oluyimba n'omuntu mugamba ate oluyimba yalutanga bavudde muki mu lutalo lwabwe lwobadde oŋŋambako olw'ebiso kati ze nesaagala nyingi mu lutalo lwa biso simanyi yalinga agamba nti akozesa gwe kwedifendinga nti nesaagala mwekutte babiri mulwanagane bali nesaagala nti bayinza okunfumitirayo amacupa nga simanyi neŋamba owaze ecupa kanzeewome nenzeewoma just that naye ate nekya siwagira ntalo era muolwo olutalo nasaali ku saidi ye nyinza okudda ate ku saidi y'abali abalala siwagira bintu bya ntalo ate ofumita necupa ate omaze okufumita ecupa ate mukoze biki byona bye baalimu ate noota oluyimba mbuno fetuli mu lutalo nesagala nsentwale bwetu siri bya ntalo siriwo child naye nga Shira mukyayogera shira mukwano gwange ne mu concert agenda kuki inshallah kati ajjangaani nga mukwano gwange agamba Shira kasita wava ku Salama Road noddemuwenga naye n'omuta asanakola wamirira Salama nali mukutteko ate nga bagamba yakusengula okuva ku Salama naye we wagendako Shira simukwatangako mukwano gwange era gwe nakwatako nja kuvayo nkyogereko nti eye namukwatako Fik Fameica omuyimbi bw'abazze mu industry alaba obulamu bwe nga buyigolovinga like nga bwebbulula ng'obuba obulabe otya era ki otugambe embeera ate yali ekujjiddeko mu industry n'owulira ng'ekuyinze ng'enyinza embeera nyingi nyo ezize naye kale okusinziira embeera gye navaamu nze mbi nnyo okutuuka okutandika okubalaga so embeera ezaali zibaddewo ng'enzibu zonna zibadde nga nnafu nnyo okunze lwa nsonga nze amahasira oba okitegeera kati bwe ntunulamu gye nvudde kati ne bwe mba nsanze challenge ndaba nga sirina option okujjako okukimensinga ensonga zonna zonna ezandibadde nga challenge zensanze mu industry mbadde nga nzisobola ensonga mba strong nga sagala kuddayo gye nvudde waliwo akaseera owakolera ekivulu ne kigaana bangi ne bagamba Fik Fameica agenze tagenda kudda wasobola otya okwekumakuma bangi nnyo baddeyo ne bafuna ne depression ebintu bya bulijjo tugenda ku show ennaku za leero tinashoze tugendako nga teriyo bantu oba kitegeera n'abantu for example abantu abakola business kino ekifo kyali kibaddewo okwo nga abantu tebajjaawo naye leero bajjaawo mu business mulimu okufuna n'okufiirwa kati nze mu ntegeera yange nkimanyi nti si buli lunaku nti lubeera lwa Sunday lubeeramu olunaku olubi n'olunaku olulungi kiri erigwe okukitegeera leero sifunye ate ekya n'ofuna wawulira otya ku kivulu kyewakola ne kigaana nga kiwedde sirina bwe nawulira lwansonga nkunyonyedde nti nkimanyi nti kya bulijjo mubeeramu okufuna n'okufiirwa era neetegeka nenziramu n'enkola ekivulu ekirala nekitambula bulungi tekirina kikyakuyigiriza kyekyanjigiriza nkikunyonyodde nti mu bizinesi si buli lunaku nti luba lwa Sunday si buli lunaku nti ofuna mu bizinesi mulimu okufuna n'okufiirwa kigambibwa ekyakuleetera ekivulu ekyo obutabeeramu bantu nti Fik walina amalala ng'oyita abamawulire mujje tukola interview saawa 6 ozuuka 11 n'obagamba mukomewo enkeera kati ze gaba nga gaali malala
nakatinga ina nze ndi muyimbi wa malala sijja kukyegaana naye ago tegaali malala kubanga nze siri mutegesi wa bivulu nze ndi muyimbi so ekivulu okujja ng'omuyimbi alina music ekitabeeramu bantu abeera mutegesi nga si mulungi era tekinzijaako nze credit yange nga muyimbi oba tekinzijaako nyimba ze nayimba mukati awo omuyimbi agudde nyimba nakola enyimba zange zibeera weeziri ekikivulu baba bakitegese bubi omuyimbi ne waba mulungi kisobola obutakola ki kisobola obutatambula bulungi era we navaayo nenkola ekivulu ekirala n'abategesi abalungi era kyatambula bulungi. Bayimbi bangi nnyo abajjira mu sitayiri yo ng'ovuddeyo naye essaawa eno tetukyabalabako olina kyewabakola oba ate kati ogwo musango bwange ate ze bandibadde bampa credit okujjira mu sitayiro yange nandibadde nfunawo credit awo ngamba kyakabi nnyo abayimbi bajja nga bakola ki nze kirimu kyokka badde bakubuuza ku engeri gyozze nga okyukakyuka bwe weeraba mu vidiyo ya Rena Nalumansi ne Fik saawa zino by then nga bakutadde mu vidiyo nga vixen katutwale bwentyo ne kakati right now nga bwoli mu vidiyo nalimu nga dansa kibuzo kiri kitya nti olaba like change eryetya nokuba from that moment mwalimu eyo vidiyo ne bwe wali nga tumumanyi nti olibeera King Kong nakati mwoli gatako ne ya munugi virgin ate ekyo kibeere tukiwa abantu kibeere ng'ekyokuyiga nti within time omuntu okola ebintu bikola ki ebintu bikyuka kati nakola kati biralamu mu period ate yabbanga ttini ate kyendi leero era sikigwiridde bugwi by then omuntu oyandabanga mu vidiyo nali ndi mu kutandika olugendo lwa kino kyendi leero nali mbiyimbyeko ne mu luyimba nti obulamu bw'omuntu bubeeramu jjane tassa jjane ebintu byoyitamu okutuuka tokera bukezi ku makya n'ofuuka Fik Fameica kati eyo history wa biki byenzize mpitamu okufuuka kyendi kibeere kyakuyiga eri abantu oba eri abavubuka abali eyo nti omuntu osobola okukola ne bikyuka bisoboka ate byangu ng'ojja kolabo z'okoze ebweru naye wano nze nganze ndaba kolabo bbiri Majje ne Kaba ezo kolabo ebbiri bw'ozitunuulira eriwa gy'ogamba nti ddala mu butuufu eno kolabo yo nawulira nga kyenkola kyekyo zonna lwansonga buli lumu lw'amaanyi mu ngeri yalwo ate sina kolabo ezo zokka bbiri zino ennyimba nnyingi na kolabo nnyingi ezakabi ninamu n'ezisinga ezo bwakabi naye basically nze muziki wange yenna sikola kintu kyengenda kwegisa nti oba sikola luyimba sikola music wakusaagasaagamu simulina music owokubeerabeera awo nze nkola music nga oluyimba olwulira wonna we lukusanze ogenda gamba ya bwe mulimu gwange